musobodde okuyigiriza abaana ekibafuula ekyo kye muli, oba nammwe mutambudde butambuzi? Omwana wo amanyi butya bwe wagula ettaka eryo, bwe wazimba enju, amanyi gye wajja ssente ezaagula ettaka eryo n'ezazimba enju. Omwana wo amanyi gy'ojja ssente ezimuweredde mu ssomero eryo eddungi. Omwana wo amanyi gy'ojja ssente ezimutondedde obulamu obwo obulungi bwe yeeyagaliramu. Omwana wo ategeera gy'ova, omwana wo ategeera kye muli. Bw'abanga takitegeera, nkukakasa, nkyogeredde wano, ne bw'onoobeera n'ettaka erifaanana litya, ne bw'onoozimba ebizimbe ebifaanana bitya, ne bw'onoobeera ne ssente ezifaanana zitya, oluvannyuma lw'okugendako tolina garanti nti muzzukulu wo alibyeyagaliramu. Kubanga ffe bwe tugaba bintu, tetugaba buntu. Obuntu nga bwe tuzze tugamba mu programs eziyise, obuntu bwe buzimba ebintu, obuntu bwe butuleetera abantu abatuyamba okukola ebintu. Ekitegeeza nti obuntu kintu kikulu nnyo okusinga ebintu. Bwe tuba tugaba, tuteekwa okugaba obuntu. Obuntu butusobozese okukuuma ebintu ebikoleddwa, kwe kumanya ebyedda. Ebyo by'oyiseemu ge magezi ag'ensibo. Bajjajjaffe bwe baatuuma obugagga obw'ensibo, si ye kampani gye watandika, bwe si bugagga bwa nsibo. Obugagga obw'ensibo, ensibo kitegeeza nti bussibwa ne bussibirirwa n'omwana n'omuzzukulu n'omuzzukulu n'omuzzukulu, bwa nsibo. Obw'ensibo butudde mu buntu. Obuntu ze nnono ezitonda ebintu ebyo. Kakati ennono ezo, values ezo, oziwadde omwana. Omwana we ategeera. Omwana we asobola okuwa abantu ekitiibwa. Omwana we asobola okugamba nti bwe mba ntudde n'abakulu nsirika. Omwana we alina amagezi agategeera nti buli akusinga emyaka akusinga okutegeera. Omwana we asobola okukkakkana, waawulirira nti asobola okugulumira. Omwana we asobola okwetoowaza, ne bw'afuna embeera emusoomooza nga ya mukama we asobola okwetoowaza nakkiriza okuba nti oyo mukama we. Oba omwana we bwe bamugambako ku mulimu gy'ali, agenda kulaga essajja oba ekkazi mu ye, aboggolere mukama we. Omwana we asobola okukitegeera, kye kitegeeza nti omuzadde tasobya. Akabonero akategeeza nti ne bw'otuuka ku mutendera ogugamba nti taata yakoze ensobi, ojjukira nti ono taata n'ojjukira nti ono maama, omwana wo akirina. Omwana we ategeera nti mu nsi mwetaagisa obugumiikiriza. Bw'oba olina ky'ogoba ng'okirengedde, newankubadde kikuli wala, oteekwa okukkiriza ogumiikirize, oyite mu mitendera gyonna ne mu bulumi bwonna okusobola okutuuka ku ky'oyagala. Omwana wo ekyo akimanyi. Omwana we ategeera nti ebintu mu nsi okubituukako olina okuba omumalirivu. So obumalirivu obusiru, naye obumalirivu obugezi. Obumalirivu obugezi kwe kumanya nti newankubadde nnina obumalirivu, wano mbuukawo, wano sibuukawo, n'ayiga okumanya ky'asobola ne ky'atasobola. Omwana wo mumalirivu. Omwana we ategeera nti ensi eno okuwangula olina okuvvuunuka okutyakwo. Omwana we akimanyi nti olina bingi by'oyiseemu nga bikutiisizza, wabula ogumye n'ovvuunuka okutyakwo n'osobola okutuuka w'oli. Omwana we akitegeera mu nsi nti omuntu olina okuba n'okutya, ate olina okwewala okutya. Asobola okugatta ebibiri ebyo n'ayawula, ddi lwemba n'okutya, ddi lwenzivuunuka okutya kwange. Omwana wo amanyi obw'omwoyo bwo obukusobozesezza okufaanana ekyo ky'oli.
okikakasa ekyo ky'omulaga kyekyo, okikakasa ekyo ky'omubuulira kyekyo, oba omukwese abonebone n'ensi atawane n'ekintu ky'atalitegeera. Omwana we ategeera ebintu byonna by'okoze okufaanana ekyo ky'oli, oba yagenda okutuukirizibwako ennono eri mu Bayibuli, ndi Katonda wa bujja, mbonyaabonya n'enkyawa n'embonereza omwana n'omuzzukulu ku lw'ekibi ky'abajjajjaabe. Ekibi ky'okoze ggwe ssebo okufaanana ekyo ky'oli, omwana wo mutuuziza n'omubuulira ekibi, oba omulinze ne bazzukulu babonebone bonyiibonyi baliraba olwabwe. Ebintu bino byonna bw'obigatta bye bivaamu ekyo ekitufuula kye tuli mu nsi. Njagala kuyita wano mu program ManyaKyoliExtra mbategeeze nti ensi ezzeeyo ku ntandikwa. Abantu bangi tebakimanyi nti ensi ezaalibwa n'eyavula n'etengerera n'etambula n'ekula n'evubuka n'ekaziwala n'esajjakula n'ekaddiwa n'efa. Ensi gye tulimu yafa, kati ensi ezzeeyo n'eddamu okuzaalibwa buto. Temugenda kubitegeera kati, n'ekiseera kigenda kutuuka bino mubitegeere. Ensi ezzeemu okuzaalibwa, ezzeeyo mu kuzaalibwa kitegeeza nti abadde omukadde ebikolwa bizzeeyo mu by'obuto. Jjukira omuntu bw'azaalibwa aba muwere, ayonsebwa buyonsebwa, ayonoona mu nnappi, balabirira mulabirire. Naye ate mukyegendereze omuntu bw'akaddiwa addamu okuliisibwa, addamu okwonoona mu nnappi, mu ngoye ze mwali, ayonjebwa buyonjebwa, alabirirwa bulabirirwa. Ekitegeeza obuto bukomawo mu bukadde. Gwe mulembe ensi okuddayo ku ntandikwa. Lwaki ensi eddayo ku ntandikwa? Kubanga ensi buli lweyonooneka eteekwa okuzzibwayo ku ntandikwa, eddemu ezimbibwe bujja. Ekitegeeza kiriwa? Abaana bo bateekwa okuzzibwayo ku mulembe ogwe wakulirako, baddemu okukulira mu nnono ezaakufuula ekyo ky'oli, basobole okutwala mu maaso ekyo ky'osobodde okuzimba era ky'otadde mu bulamu. Bwe bataakikole, tetugenda kusobola kwongerayo mirembe mu maaso, emirembe gigenda kukoma ku ffe. Bwe tutaakikole, emirembe gigenda kukoma ku ffe. Nga bwe mulaba olwaleero, we twakulira bannyinaffe baatuuka okuva awaka abasajja babatwale nga tebeegattangako. We twakulira twasobola okusoma ne tutuuka ku yunivasite, ku ssettendekero nga tetumanyi bakazi. Naye mutandise okukiraba ng'omulembe gufudde, akabonero akalaga nti gufudde. Abaana ba primary bamanyi ebintu eby'ekikulu. Abamu batandika okulowooza ne bakitwalira awo, naye kabonero akalaga nti ensi eweddemu ensa. Buli ekintu lwe kiggwamu ensa kiggwamu omugaso gwakyo, naye ekimalamu omugaso kwe kubula kw'ensa. Ensa zennono ezedda ezaazimba ekintu ekyo kukiteekamu ensa kibe kiramu. Fe abazadde abazza obwedda, abazadde abazza embeera ey'edda, tuteekwa okutegeera ebyedda bwe byali, tubiteeke mu b'omulembe guno basobole okubikozesa okugenda mu maaso n'okuzimba obulamu bwabwe. Njagala kubasaba abazadde abanaalaba eddoboozi lino, mutegeere obukulu bw'omusingi. Mu luwummula luno oluwanvu lwe mugenda okuyitamu, ne mu biseera ebinaddako nga mutambula n'abaana bammwe, mwebala okukola, tubeebaza, era mwebala okutuukiriza obuvunaanyizibwa mmwe abasobodde okulabirira abaana bammwe. Naye mukimanye bwe batalitegeera bye muyiseemu, ne mujja mubalimbiikiriza okubalaga ebirala nga mubagamba nti bino bye bituufu, naye nga mmwe gwe ne mukazi wo mutuulidde amazima, musse ezzadde lyammwe. Obwedda obwaddira mu zzadde lyammwe, obwedda obwaddira mu zzadde lyammwe mubusse. Tebugenda kusobola kumera,
tebugenda kusobola kussa bibala olw'ensonga temubufukiridde na nnono zimeza bibala ebibalira mu bwedda obuddidde mumwe abazadde. Simanyi oba mukitegedde oba temukitegedde mwe mumanyi, naye muteekwa okutendeka abaana bategeere obwedda bwe mwazza obwaddira mu mmwe. Abaana abo balina bakadde bammwe ababazaala. Bano abaana bazzukulu b'abakadde bammwe, bazzukulu b'abakadde bammwe kubanga bazzizza obukulu bw'olulyo luli olw'abakadde bammwe. Olulyo olwo lulina ebyafuganga olulyo olwo. Muteekwa okubimanya, mubyerinde, mubitegeere, ate mutambulenga bwe byalinga musobole okukuuma olulyo olwo nga lugenda mu maaso. Waleme okubaawo ekiseera ekituuka olulyo lukome. Olulyo lusobola okukoma ne lukoma mu generation eyo. Omusajja nga bwe yazaala teyazaala baana balenzi, yazaala baana bawala, olulyo ne lukoma ku ye. Olulyo bwe luba lwakoma ku ye kubanga abawala bo bawalaawala batwalira basajja balala. Abasajja abalala bo babazaalire endyo zaabwe bazitwale mu maaso, naye olulwo lujja kuba lukomye kubanga tewasobola kutegeera obwedda obufuga edda lye wakomyawo oba eryatambulira mu ggwe. So bwe tutaakola ekyo tetugenda kuzimba mawanga geegombebwa, tetugenda kuzimba mirimu gya ndyo gya nsibo. Abayindi n'okutuusa kaakano bakyagoberera endyo zaabwe. Abachina n'okutuusa kaakano bakyagoberera endyo zaabwe. Abangereza bakyanonooza okuva ku bakabaka baabwe ab'edda. Abafalansa bakyanonooza okuva ku ndyo zaabwe ez'edda. Abajapaani bakyakuumya endyo zaabwe. Abakoreya bakyakuumya endyo zaabwe n'obwedda bwabwe. Abayudaaya n'okutuusa kaakano bakyalwanirira obwedda bwabwe, n'entalo ze balwana olwaleero mu kifo kye bamanyidde ddala nti si kyabwe, bakyalwanirira obwedda bwabwe. Lwaki? Bakuuma nsibo yaabwe, bakuuma obugagga bwabwe obw'ensibo. Wabula ffe abaddugavu aboogera olulimi luno lw'enjogera ne tufuuka ababuyabuya, ne tutandika okulowooza nti ebyedda byali bya kibuyabuya, kyetuvudde tuleeta eggwanga effu eritaliddamu. Eggwanga effu be baana abazaaliddwa abatakyalina buntu bulamu. Obuntu obwo bufiiridde mu bo ne baba abafu mu balamu. Ebyawandiikibwa bigamba alidde okuzuukiza abalamu n'abafu, era abantu batudde balinze emibiri okuddako, amagumba okuddako ennyama. Nedda, abafu bali mu ffe. Obufu obuntu obulamu bwafiira mu ffe ne tufiira mu ffe. Abafu bali mu ffe. Ku luberebere waliwo kigambo ne kisembera ewali ye ne kifuuka ye. Ebintu byonna ne bikolebwa okudda mu kigambo. Ebigambo bino bye twogera bye bigenda ne bizuukiza abafu mu ffe. Alidde okuzuukiza abafu mu balamu n'abalamu mu balamu. Abalamu bategeere naye n'abo abafiiridde mu bo bazuukizibwe, obuntu buddemu okuba obulamu, bakole ebintu ebiramu ebigasa abalamu. Kwe kumanya obwedda. Atasobola kwefumiitiriza ku bigambo bino bye tusomesa mu programs zino musaasidde kuba talina n'ekimu kyagenda kufuna. Naye bw'onootwala ebiseera ne weefumiitiriza ku bino n'obitegeera, ojja kutegeera ensibo yaffe eyaziikibwa n'ekwekebwa ate nga ye yali etufuula ekyo ekyenkizo ekyegombesanga abalala, n'okutuusa kaakano abakitegedde abakyakiwalana n'abakikwatirwa obujja. Lwaki? Ekyo kye bayita amagezi. Amagezi tebagasomesa mu ssomero, amagezi tebagasoma mu bitabo. Amagezi kirabo kya mwoyo mutuukirivu nga bwe tukiraba mu nzikiriza. Amagezi kirabo kya mwoyo mutuukirivu, naye tegajja gatyo. Wateekwa okubeerawo ebigambo by'owulira, wateekwa okubeerawo ebigambo by'osoma, go gasobole okukulukutira ku bigambo ebyo nga gakuyingira naye nga gakuyingidde totegedde. Kye bayita amagezi. Kyova olaba kino kye tukola tebasobola kukibba, tebasobola kukitwala kubanga kino tebakitwala.
kino kifubuutuka bufubuutusi kubanga bino byonna bye twogedde olwaleero mu puroguramu eno tewali bwe tubisoma wabula bikulukuta naye nga bikulukutira ku bigambo bye twawulira bye twasoma ebyo ebyaliwo olubereberye ne bisembera ewali ye ne bifuuka ye era ebyo ebigambo ebyatonda bino byonna bye tulaba. Njagala okubategeeza nti obukulu bwaffe bwava dda, obukulu bwaffe bwava dda ate bwamanyikwa ensi yonna nga bwe tuyimba mu kitiibwa nga tugamba okuva edda n'edda lyonna eggwanga lyaffe lyayagalwa nnyo era lyamanyikwa nnyo ensi yonna. Kye baali bategeeza nga bwe byawandiikibwa mu Bible, let your light shine. Light si kitangaala, light gaba magezi. Amagezi g'eggwanga lino gaamanyikwa ne gafuuka ekitangaala eri amawanga n'ensi ne gatenderezebwa Abangereza abajja okugakoppa okugatwala ewaabwe. Amagezi ago ge gakomyewo mu lulyo lw'omulembe guno wabula gateekwa okwanirizibwa mu kutegeera ne mu kumanya nga tumanya ebyo ebyasibwa mu nsi y'obukko ffe kye tuyita ensibuko, ensi y'obukko, ensibuko, ensi y'obukko, obukko obwasimwa ne bukwekwamu ebyo ebyakwekwamu ge magezi agakwekebwa. Kyova olaba omuntu bw'abula bamugamba ddayo ku nsibuko baba bamugamba ddayo ku nsi y'obukko mu musingi gwammwe ozuule ebyasitula ekizimbe ekyo ky'olaba, ozuule ebyakwekebwa mu musingi, ozze obukulu bw'olulyo mu bazza obukulu abazzukulu ng'okomyawo amagezi ago. Ye lwaki tetukoma wano? Njagala okubajjukiza bannaffe abawagira puroguramu eno okubaawo kwayo, aba Crest Natural Health, Dr. Atamanyi George, basangibwa wali ku Gaza Road bajjanjaba olina abantu abakulu abakuze abakadde prostrate n'ebintu ebirala n'endwadde ez'ekikadde. Bannaffe bano we batadde nnyo amaanyi okulaba nga omanyi mu bazungu eyo gye nnali bw'okaddiwa bakutwala mu home, abaana baba tebakyalina budde bubeeraawo okutunuulira ggwe. Ensi zaffe zikyawa ekitiibwa bajjajja kubanga ffe tukimanyi nti ku jjajja kwe tujja byonna, ku jjajja kwe tujja byonna. Kyova olaba tukyalabirira bajjajjaffe tetubasuula gye tubasudde, kwe tujja byonna. Kaakati bano aba Crest Natural Health baateekawo ekifo ekirabirira n'ekijjanjaba endwadde ezijja n'emyaka. Tetujja ziyita ndwadde, obunafu obujja n'okukula kw'omubiri. Bo babumanyi era bamumanyi enteekateeka yaabwo. Tubeebaza kubanga batuteekamu ensimbi okutambuza puroguramu eno. Mwebale nnyo okugobera puroguramu eno. Tubasaba topapa kugiraba, giddemu emirundi n'emirundi. Abasobola mugjeemu obutundu mubuwe bannammwe. Amagezi gano gafuuka ekitangaala eri ekizikiza eky'obutamanya obw'abantu. Amagezi kye kitangaala, obutamanya kye kizikiza. So nga ate amagezi gava mu kizikiza kubanga amagezi gava mu butamanya, amagezi gava mu busiru. Awataali busiru tewali magezi. Tugayita amagezi kubanga tulina bwe twazuula ewali obusiru. Obusiru bwe buzaala amagezi, kyokka amagezi ne gatangaala nnyo okusinga obusiru. Kaakati ebigambo bino mubisalemu bifuuke ekitangaala eri obubuyabuya obuli eyo, naye ng'ate obubuyabuya obwo ate mwe muva ekitangaala kino. Mukama Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Subscribe to this channel, mbaagaliza ekiseera ekirungi.